Africa yonna babo nobeera ng'olowooza tekirizibwa kukola ddagala ligema nti olugoye okulwambala oteekwa kudda Europe oleetawo n'engoye ogule mwe muli kulaakulana ddi mulikola dde ebyammwe so olutalo luno teruli ku speaker among teruli ku babaka ba parliament teruli ku ba ministers luli ku ggwanga lyonna era mu Uganda ekintu ekitatundira ddala bakiyita kisiyaga naye kati bw'obuuliriza ebyabaddemu House of what Lords Parliament ya Bungereza ffe kye batutwala ebyabaddeyo beetaaga omukulembeze asobola okujja ajjewo etteeka lino baba tabeera wano libanyiga okukamala okusinga ffe wano ne bw'otambula n'ogenda mu kyalo kyawo oba mu kibuga kyawa ng'otambula ogenda obuuza abantu basanyufu ku tteeka naye kubanga abakulu bali batufugiriza bakulaga nti etteeka bbinyo terikkirizibwa mu nsi yonna erinyigiriza abantu era Nsasira muto wange Joel Ssenyonyi kebamuwanye ako kabulabe gyali ogambye nti bo babeera ayongeremu okusaba ne mukyala we kubanga ekyo kyennyini tekyenneetaagisa kubeera nabbi nnyo okubanga kigenda muzalira obuzibu mu NUP olw'okumuwaana NUP erina principle waliyo mu discussion yonna gye twawulidde tetwawulidde nga baga nti ayina ekintu kyakoze n'eki tebamusiizaako wali omuzungu muzibu nnyo asobola okufiisa ng'otambula kyakola afuna gwawaana mu kampu yo kati gwawaana oyo buno obusungu bw'okubanga balina gwe bawaana bwadda Sawulo yali tagenda kutabukira Dawudi yali tamwinaako buzibu Dawudi yali abajjeeko ekikoligo kya Goliath kaakati Dawudi yeekomerawo bibye abawuzi b'omunyama ne batandika si baali n'abawuzi b'omunyama bambi abantu baali basanyufu bali abagamba mbu Sawulo yatta 10 bebo Sawulo attaka 10 Dawudi atta 10 yes Sawulo attaka 10 Dawudi atta 10 Sawulo attaka 10 Dawudi atta 10 Dawudi ne bawaaniriza musajja naga nti wano kasajja kandiddewo mu by'obufuzi tutwale n'ebyobufuzi eby'omu nsolo ennume tezibeera bbiri that's true do you understand how dangerous it is to brother Joel Ssenyonyi it's very dangerous very principle principle talina mutawaana ffe twogera ku Ssenyonyi kati bano abawaana Dawudi bagenda muleetera obuzibu bwa Sawulo tuli mu misingi era betwogera biri bibiriko nnyo okuva olwo Dawudi tiyaddamu kutereera naye kyali tekitegeeza nti ali cast yali blessed naye omukisa ebiseera ebisinga kuyiganyizibwa bujja na kuyiganyizibwa